Kateeka show era ne wano wondabira kyendowooza kye planning rehearsals zatandise tujja bayitako maaso awo mulabe we bituuse. Wevaayo emabegako awo waliwo ebitambula ennaku zino eno novaayo n'okola pressa naye abantu abasinga tewatuwaabudde ku bintu ebitambula ebya ennyimba eziwemula ebigenda mu maaso essaawa zino ekiwandiiko ekyafuluma okuva mu UN system. Ebintu ebyo kasita byatunulamu abakulu katulinde tulabe. Abaana baneno nga gwe yali yeesimbyewo ku bwa president ate nga tukimanyi gwe president w'abayimbi nga bw'osiiba otugamba gw'oyinza wasse eryeti era nga bwegambe tukyabitunulamu. Mukulikayo mu ddwaliro batugaye mwayiseeyo okulaba ku mulwadde. Mpiseeyoko bambi. Musanze ali ate baba bagaanidde ddala nga bibiri ku social media. Ntuuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga bw'omanyi embeera. We ntuuseeyo embeera nga bwebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo muno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta. So next today ne ngenda mulabeko awamu ne His Excellency. We tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kya njawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulinde awo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye tubaye tukkirira amadaala nti ate kati mujje netugamba awummule wemba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule webadde embeera. Statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza statement eyo njagyogerako era ngitadde mu waiting. Awo eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we omujjukiza nomugamba muganda we yaze okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu. Nze newenzire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko. So gwe mutima mwengendedde era ebibaddeyo bebyo byendisivinze era ku mutima byenkoze eki byentutte. Mwebale nnyo baganda bange. Mali bulungi bakyali bange mwebale kuwagiramu nti mwana se mama were abakulu muli muteyo wano emirembe gyaliwo gwejangu okubulire wano akamwanyi kaliwo nga tumanyi okukanoga nekamulinga kaliwo nekavanira kaliwo nga nekapamba tunoga bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate ffe olubagambako nti abo abayaye bakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika ife olubagambako enningo ziruma wano enguudo ezaliwo laba zonna okubomoka ali kululwe ategeka bugagga bwabwe abasajja twabata twagala batuleke twagala bagende kati tulani tusaba banange batuli bubi eno teryalina mirembe n'akatono kolina tebekuyeraba n'obulamu bwolina tebekuyera batuga n'embwa zaabwe zoogera n'embwa zaabwe baziwemi n'embwa zaabwe zoogera bangi
bazikola n'embwa zaabwe zoogera ezimu ziba ku tikiti egongola bazikola n'embwa zaabwe zoogera ezimu ziba mu paliyamenti era bazikola n'embwa zaabwe zikola ezimu ziri mu ofisi era zira bazikola n'embwa zaabwe zoogera ezimu fe tuzigambako nga tuzira bazikola n'embwa zaabwe zoogera ezimu we zikuule bakyali bange muli bulungi omanye omukolo gwa moti njegatu ngenda kubeera bampolampola sagala wano kuttaanyawo nnyo tweyongere music sokoberawo onange anatakulaba wabula olisi teweyagala naye munange anatakulaba yeera kikubo kyewamwenukirira wabula munange anatakulaba kati muli eno mweyagala omulaba mwakikuba omulabye muli eno mweyagala kuba alla kyakuuma ebiseera mama ebiseera ngenseganye ebiseera pulo assalamu alaikum mbagaliza omukolo omulungi mwana